Bwe nabeere bwe yanteeka ewaka yandaga alina ekisumuluzo kimu ekyewaka kati nga alina kuggalawo n'agenda okukola naye bw'agenda okukola akomawo n'akola ki n'akuceekingako nga bwaggalawo ennyumba olwo gwakuggalidde bweru oba ng'oli munda? Nanzigalidde munda mu nju. Lindako omusajja yagendanga okukola n'akwata ekisumuluzo n'akusibira mu nju naawe n'obeera mu nnyumba ekyokumusibira mu nnyumba ekyo kijja kitya? Lwaki wasibira mutoni mu nnyumba? Kyenje sooka okuga nti omuntu aseekinga public sympathy asooka n'ateekawo emboozi mutoni yandeeteranga lanchi mu ofiisi yange era n'ebifaananyi ng'ali mu ofiisi ngenda kubikuwa bitereka abantu babirabe bagenda bira era nga babirabe ku screen yawo babirabe awo ng'akoleze ajja mu ofiisi ng'ajja mu ofiisi yange andeetera lanchi ajja olumu ne yeebakako ne mu couches eziri mu ofiisi mu ntebe eziri mu ofiisi neebakawo kaawo ng'ayambala ne ku mataayi gange makooti biki. She was a happy woman. Ng'abali mulavu baba ebyo yabikolanga tajjuke tuli mu relationship for 2 years. Olubu nankuba oluto ne luyiika musajja kuba ebifaananyi birina wano nga ntulugunyizibwa ebimu kuba bino ate byo bye nakwata nabikwata wano mabegako wano nga maze n'ozaala kuba essimu nagifuna maze ozaala. Eno injury gye baalaga awo wano taata we amala kukimanya ewandege ya poliisi nti omwana teyatuusa makula ge eka e Masaka ag'okukyala ne bamukuba bamala omukuba famire yennyini yemwekuba Mutoni yanthreateninga obutwa emirundi 2 poisoning omukazi w'oyo Mutoni. Olunaku lwe sitasobola kwirabira lunaku ate lwe nazaala omwana ne tujja ewaka ng'atandise okukaaba omwana ng'akaaba nga omanyi ba bebi yakubanga omwana w'ebbanga ki wa weeks. Ddala kituufu wakubanga omwana omuwere olw'okukaabira mu nnyumba ng'omukyala bw'agamba? Ekyo si kituufu. Ezo allegations ku seeking public sympathy. Omusajja okwogera erinnya lye? Omusajja bamuyita Masembe Aaron. Masembe Aaron. Omwana wange bawamba muwambe. Taata we yamutwala? Yamuwamba. Ate nga ebigambo bye mmanyi simanyi oba omwana wange mulamu nze maama ndowooza oba omwana wange engeri gye yagamba alina ssente ayinza oba nga yamusaddaka nga simanyi. Omwana waaliwa? Omwana ali waka ewange. Omulina? Mulina. Tewamusaddaka? Mulina omwana mulamu era ne videos nja kuzikulaga. Omwana mulamu. Tusobola okukuba essimu wano nkubira abakozi. Ekibuuzo kiri kimu Aaron. Yes. Omwana tewamusaddaka? Omwana mulina mulamu. Omwana wange mulamu mulina. Era omwana wange bamuyita Masembe Itania Masembe linnya lyange yennyini. Bakasoma ffe abalungi tuwaniriza ku KB Logistics, Time Logistics. Tutambuza emali y'abantu, emali y'abakasitoma baffe abalungi. Tugitambuza okuva e China, kuva Guangzhou, Yiwu, Beijing. Tukola connection kasoma aba ayagala kujja China so mutambuza ne tumutwala ku hotel, omutwala mu butale, kasito twesiga tusindika ne sente kasoma ffe sente zinzo muggwako nga ali China. Tusobola okumuyambako mufunira sente n'aziteeka ku ofiisi yaffe wano e Kampala. Tusangibwa ku French Plaza, room FPS 251 Kampala. Ofiisi zaffe weziri. Room number eri 51 level ya 2 oba second floor. Enamba zaffe 0772 44 72 19. Ezo namba ze Kampala ku ofiisi yaffe osobola okontaktinga. Enamba zaffe China ng'otuuse China nga weetaaga obuyambi oluusi weetaaga services ez'okukima ku kisaawe okutwala mu katale n'okuyambako okuguliza ebintu osobola otufuna ku namba ye China +861 6624 766 744. Ezo namba zaffe eze China tusangibwa ku Tanki 1F283 ekyo kizimbe ekiri opposite Tongtong. Tweyanza nnyo bakasoma baffe tweyanze. Kale mulungi atulaba ku Celebrity Track Extra UG ogamba otyo mulungi kansenti oli bulungi bitambula bitya wano e Uganda tutambuza mpola mpola emirimu tukwasaganya weewaawo bingi ebitambula mu mawulire naye enze nagamba nti mbeera okutuusaako ekintu nga bwe mba nkirabye era nga bwe kiba kitambudde kavidiyo ako kensoose okuzanyirako ebadde highlight ya mwana muwala Mutoni gwe twakyazaako wano ku mukutu guno
nga yeemulugunya ku musajja eyamutulugunya amuyisiza mu mbeera embi n'okutuuka okuleka nti afaanana bw'atyo. Omanye ebintu bino bagamba tosalanga gwa kawala nga towuliza gwa kalenzi, era Mukama n'annyamba omusajja ayogerwako Aaron Masembe olwaleero muyina ku katebe naye atuwulire kyekyaliwo nakyo ekigenda mu maaso na lwaki embeera etuuka okubeera bw'etyo okutuusa mwana muwala mu mbeera eyo nga omuwala bw'agamba. Era ndi wa mukisa nnyo omukulu naye wano nsanyusa okulabako ssebo olunaku olwaleero omukulu Aaron Masembe. Nkunoonyeza akabanga paka lwenkufunye olunaku olwaleero tulabike nti tumanya ddala ekituufu kiki ekiri mabega bw'emboozi eno. Sooka obuze kuba tulaba. Mbalamusizaako abatulaba. Nze Aaron Masembe gwe bayogerako mu katambi ako Kamutoni Harriet, era nze mu kamera okutegeeza public ekituufu ekiriwo ku nsonga z'omwana waffe we yayogerwako mu katambi ako. Absolutely. Okay. Ekisookera ddala mu byonna tugenda kuba nga tutambula ffenna mu lugendo luno. Njagala tutandikire emabega. Aaron asisinkana atya mwana muwala Mutoni, bulamu bwammwe butambula butya n'okutuuka mu mbeera eno eyakakati nga musika omuguwa. Aaron omuwala ono Mutoni omusinkana otya? Omuntu yandyebuuzizza nti abantu basingana mu ngeri ez'enjawulo. Gwe nga ggwe mwesingana mutya okuleka nti mufuuka mu mukwano okutuuka awo? Well, twasinkana abantu balinga nsozi. Abantu basinkana. Mutoni musinkana mu mid 2022. Mid 2022 ensinkana Mutoni Harriet mu bitundu by'e Bunnamwaya. Mutoni bwe musinkana ne twagalana, najja nga visitinga, one thing led to another, and to ending up nga tusitenga ffenna. Nga twatandika mu 2022, mid 2022, around July, October, in between that. We tandika okubeera ne Mutoni Harriet, then paka obuzibu buno bwe bwagwawo okujja ku kamera obw'omwana. Wakati nga muli mwenna awo obulamu olwo butambula butya nga mwakesinkana wabibiri omu tusinkanye tubeera ffenna, obulamu awo nga butambula butya? Okay. Bwe tusisinkana nali mu process eggulawo office e Wandegeya. Mbadde nga over the years nkola emirimu naye nga ndi ne mu area ey'okusomesa okubangula abantu abali mu field ya technology. Background yange olaba nti nsomesezza abantu bangi abali mu bitongole ebyenjawulo, ebyamasimu, bank, abali mu gavumenti, si wano Uganda wokka, Kenya, Ghana, Zambia, Nigeria, nkola ne betuyita software vendors ab'enjawulo nga Oracle, nkola n'aba PECB in cyber security, nkola n'aba Dell, nkola n'aba IBM, nkola mu IT solutions tuyita data center solutions, or business continuity solutions. Businesses kwezi operatingira okugarantinga availability and efficiencies okusobola okusavinga aba customers baabwe. So technology eyo wa back end tojja musanga nnyo mu university prospectus zino, tojja kumusanga nnyo mu masomero ag'enjawulo nti bamusomesa. For example, we are going clustering. Clustering, software or hardware clustering. We just sanga URH kozesa oba MTN bikozesa naye tewali abisomesa. Wabisoma mu university. Kati nze ezo specialized skills ezo nze nsomesa. Mwagala okuyiga skills to replicate data from one site to another site. Ebyo byensomesa ebyo. NetApp, Nimble, EMC, Hitachi, super clusters, Exa data engineered systems, VX block. Bana mubiwulira ebintu mbitegeere ebyo. Ezo systems nze nzisomeseza abantu bangi, abamu bali bweru, abamu bensomeseza bangi bali mu Canada, bali mu US, bali mu Europe. Era okumanya stories zino ezajja ku media yo nziwulira okuva ku mikwano gyange egiri ebweru wa Uganda. Nti Aaron twalabye story etambula bwetyo, omukyala agamba wa kidnapping omwana, omukyala agamba wakola bwoti ne bwoti. So mu bantu abo be nasomesa before
mwena wulirire about these stories n'abalala ne batandika okuvaayo n'abafamile gy'abadde agenda n'aba harassinga nabo ne bancontactinga nti omukyalo ono yabaddeko wano n'akola bwati ne bwati omukyalo ono yabaddeko wano n'akola bwati ne bwati so yes kitwala ku kiri after nga mwefunye mbadde nkubuuza wano obulamu bwatambula butya obulamu bwatambula mu Mutoni wajja tugula office ewandege yawo ne tutandika okusomesa kati bwe tutandika okusomesa ne ntandika okufuna abantu abava ebweru nga bansaba obbasomesa abantu abamu abakola wano bali mu banka ez'enjawulo nga baagala obbasomesa ne baŋŋamba nti Aaron nze nfuna time 9 pm or maybe 10 pm I want to onsomese nga ndi waka nga ntudde waka tusome 1 hour or 2 hours ne tuggula office ewandegeya naye because naye nga nsomesa ekiro nga ngenda into hours eziri late mukaga gwa kiro nsomesa ne tulowooza nti kyamagezi okufuna apartment okumpi ne office so ne tufuna apartment eyo ewandegeya nga nsula waggulu weekdays it was a weekday apartment weekdays nga nsula waggulu nga nkolera emirimu gyange wansi so ekyokusomesa okwowa omuntu alowooza nti akuba buloko baasi tulabe ebizitowa yasinga naye ekintu ky'obwongo kye kikyasinza I think okuwenga the human body so netugamba tukolere wansi tusule waggulu for convenience n'okuba nti tobeera nnyo much in traffic ng'oli held so ntandika okubeera ne Mutoni najja n'ava ebu namwaya najja n'atandika okusoma era ebimu ku bye nali nga nsomesa ng'atuulamu ng'abisoma nga ndi optimistic nti agenda kubiyiga tukole ffenna era mu kiseera ekyo ne mutwala ku ssomero liri opposite Makerere University ku Ham Towers Ham building eri awo bayita Green Bridge School of Open Technologies ne mutwalawo naye afuna okubangula okwenjawulo mu technologies asobole okuba nga addinga value ku business eno gye tutandise naye ate along the way ekyandiscouraging ennyo nti bye baamusomesa ku Green Bridge ne bimulema n'atuuka n'okukoma wakati n'addukayo n'addukayo naye ne ngamba it is okay since at that time yali ali lubuto ng'agenda n'asoma n'akomawo nga nange wendi mu mirimu gyange eno agenda n'asoma ku Green Bridge n'akomawo buli omu ng'alina ekisumuzo ky'ennyumba era nabiwulidde nti nali musibira mu nnyumba kati yasobolanga ati okugenda ku Green Bridge okusoma n'aba ng'akomawo waka bukakafu bwe buli era nandisabye otuukewo ku Green Bridge ayo wandegeya obabuuze Mutoni Harriet bayinza okulaga fayiro ye ne bye yasoma so Mutoni tubeera naye awaka bw'ava mu by'okusoma ebyo n'aba nga ajja ku ofiisi n'ebifaananyi nja kubikulaga nga ajjako mu ofiisi olumu ajja ayambadde ne kooti zange olumu obulamu bwali bulungi bwali bulungi era Mutoni yali afaananya ddala bulungi okusinziira ku kyenalabye bw'afaana mu camera because ave wange in October last year over the time Mutoni yabulangawo 2-3-4 days najjako essimu n'abulawo n'amaana kukubira ndi wa maama wange ebuddo maama we oyo bamuyita Jane Tulyasiima Jane Tulyasiima musisinkana nga twakasisinkana ne Mutoni nga mugamba nti njagala kukyala ewammwe naye mu effort ey'okukyala ewa Mutoni bankomya wa maama Jane Tulyasiima yaŋŋamba avala akayi e Masaka era ne twakwata ebintu ng'ogenda okukyala ng'omusajja Omuganda ne tukwata ebisookerwako by'okukyala ne tutikka Discovery twalinawo Discovery awo Land Rover ne tugitikka ebintu nga tugenda Rakai tumanyi olugendo lwe Rakai si lugendo luwanvu nnyo saa 12 tusimbudde tutuuse ebuddo nga mwakava wano buddo tutuuse ebuddo omukyala yavaayo eka ennyumba ye eri mundako naye yavaayo najja kukuba wookyamira ng'ayinawo emmotoka ya Black Spacio ng'ayinawo wa special gwa hirinze maama nali musuubira kutuula mu mmotoka gye tulimu tweyongereyo maama we muto naye maama n'agamba nti mutabani omanyi waliwo bye tulina okusooka okutereezaako Rakai ffe tujja kgenda n'omwana ng'ojja kutwegattako olulala siku olwo so ne offloading ebintu mu mmotoka amakula ebyali meant for the parents Rakai ne baby offloading nga babizza mu space eyali awo
yani batula mu spasio nansaba emitwala 25 ja special sasemoke nenjimuwa ne basa ya muzeyi basa yalimu emitwala 5 ntono naye yali kwali kuchala just kuchala jala kwali kuchala bilala bino muchere sukali biki ebigenda ko sambi chente biki ebyali ne babi parking mu motoka so awone nkubira mukulu wange bamuyita Kawalia Alex nengamba kubanga kyali kyanshokinga nnyo nti ali tu planninze the entire week ogenda kulaba abazadde ate tutuuse mu kkubo ankomeza mu kkubo bwe nkubira mukulu wange mugamba nti munnaye bankomeza mu kkubo bangambye namupiikinga akawungeezi nga bakomyewo mukulu wange ekitegeeza nti bwe mwali mugenda okyala ebintu emwatuuka mu kkubo gwe ye emmotoka bagamba jjamu ebintu ebyo tubiteeke muli eri ebyali bigendera akaayi olwo byaddawa siyinza kumanya kubanga babijjamu babizamu eri nengisasula sembayo nenkyuka nenvuga nenkomawo e Kampala abadde agenda okyala abadde agenda okukyala walina akuwerekedde ku muntu yenna ne kanzu yange keeping aside olina mukwano gwe yali akuwerekeddeko yes absolutely so naye nti bakyakukyala kiri brief it's okay tukireke tujja kulaba ekinaddako naye ate in between awo tuline mutoni ekyo kyokukyala nga tukizijjeko ntandika okudimandinga okumanya famire ye kubanga every 3 months mutoni ng'alina obuzibu bwafuna nja kukiyita spiritual attacks era vidiyo ezo nga bamusitudde bamutwala mu maaso ga musumba Kayanja yabadde nga amuyamba kubimujjako nja kuzikuwa naye mutoni spiritual attacks ezo kumubuuza bisindika ku mwami bamuyita Serunjoji Mubaraka. Serunjoji Mubaraka yali yakola okwanjula ne mutoni before she yajja okubeera nange mutoni nkimanya luvannyuma nti yava mu bufumbo ewa Serunjoji Mubaraka okujja okubeera nange awo kyekyamukomperinga n'okujjako essimu aleme kubeera tracked Serunjoji Mubaraka era bw'oyogerako n'omwami abaye innocent wa high people awards ndowooza ye yali at the forefront of emikolo gya mwami Serunjoji Mubaraka nga bagenda okufumbira ne mutoni naye okwanjula kwabwe kwali mu gardens ebunamwayo awo ng'agenda Jomayi kwali mu gardens naye ebyo mbiwulira luvannyuma kati abo bino ebintu nga bimutuga tugenda wa Pastor Tom tugenda wa Pastor Kayanja bamusabire kubanga yangambako taata we yamutwalako ewa Pastor Tom ne bamusabira yamuvaako naye nze namutwala wa Pastor Kayanja era specifically Pastor Arthur ewa Pastor Kayanja abadde nga on call naffe nga every time wafuna attacks ezo tukubira Pastor Arthur n'amusabira ne bimuta kati ekyo bwe kibeerawo over time nentandika okudimandinga okumanya famire ye nentandika omugamba nti omanyi I need to know your family njaga kumanya gy'ova kubanga tuli ffenna bw'ofuna obuzibu naye yandagako muganda we omulenzi omu okusooka bamuyita Tumwine bwe ndaba Tumwine ndowooza akola mu bya mobile money and money lending business bwe bityo alina akaduuka kakolamu bamutwala oba Jinja right now bwe ndaba Tumwine onemmala nensinkana omulala bamuyita Morris. I think Morris is a cousin. Morris mulenzi ali 15 years yangamba is a cousin yajjako n'abeerako naffe nga tasoma era ne tugamba tugenda kumusasulira school fees asome naye nangamba abaganda babalaba gwe tali Robert ng'avuga taxi Robert avuga taxi ne wabeerawo ne Mugisha Steven yali asoma amateeka ku LDC era Mugisha Steven oyo police bwe nagenda ku police okureportinga child abuse okusinzira ku byenjo kulaga mu WhatsApp chats wakati wange ne mutoni najjako essimu wano mu December last year yajjako essimu ng'agamba toliddamu kulaba mwana ono omusaayi gwe guli kubeera ku mutwe gwo obulamu bwonna nanga nti I used to be in your house nga nkukiitingako nibino nze ku biri ku WhatsApp biri on record era ne court police bye yatunuulira ebyo negamba there is no way to kuwa omwana Samu babu kitegeeza nti bino baga nti omwana wawamba muwambe ulinga yamutwalira ku muddumu gw'emmundu omwana bwe reportinga child abuse ku police awo nga
maze ennaku nga 15 sifuna Mutoni ku ssimu, essimu agijjeeko for 15 days. Ate omwana ekaseera akemega abadde mulwadde nga Mutoni gy'abeera ndimandinga okulabayo kubanga nali muwadde ssente za rent n'ebyomu nnyumba byonna yabitutte. She swept the entire apartment and took everything. Nemuga, it's okay, you have my child, osobola okutwala ebintu tekirina buzibu. Naye kati omutima ne gunkubira nti omwana ono bw'afuna obuzibu eri gy'ali ate ne Mutoni mumanyi nti health ye si nnungi, alina ebimutawaanya. Bw'aba mu nnyumba n'omwana ono n'afuna obuzibu, omwana asobola naye okutuukibwako obuzibu. So ne ngenda ku police ne reportinga omwana abuze missing child. Police n'etandika okukola ogwayo okunoonya. Police bw'esanga omwana yamusanga Mutoni yamusanga kitintale n'oyo Steven Mugisha. Steven Mugisha ndowooza ayinayo naye ka mobile money or money lending business in kitintale. Police gye yamukwatira. Nali ku kisaawe Entebbe. Ne bankubira nti suspect tumukutte abalina omwana. Tusisinkane ku police ewandegeya. Konze nti it's okay. Nja kubasanga ye wandegeya ku police. It took me 2 hours to make it to the police. Era namusanga ali mu mikono gya police ewandegeya. Kaakati awo ne bangamba nti tumusanze kitintale. Naye nze mabegako wano nga Mutoni muwa ssente za rent n'ebintu abitwala. Yangamba agenda kufuna apartment okumpi ne Pastor Robert Kayanja Rubaga oba kumpi ne Pastor Tom Mutundwe. Abenga asobola okuba nga asabibwa. Era n'aba boda nja kuba kulaga ewandegeya awo ku stage ojja kwogerako nabo. Abalinga bamutwalira ebintu baddagala lya mwana tuligwa ku Freka pharmacy ddagala lya mwana biki ababoda ababitwalanga ebibimu bajja kubuulira nti nze nali mmanya babitwala Mutundwe. Naye ate embawe essimu ya Mutoni abagamba mujje Ruzira Road bw'otwa ku stage esooka onkubire kati ye nga ava ekitintale n'ajja ku stage esooka Ruzira na receiving ebintu ali nakwata boda endala n'addayo eri. So ekyo nakyo ojja kukola verification yo kuba boda ku stage awo nga walinga Abusa Bank mu bitalo wenyini stage eri awo nga walinga Abusa Bank opposite awo we yava line eriko Freka eyo boda stage eyo bamanyi bulungi aba wage ekifaananyi kyange nti ono mwami mumumanyi yaleetako wano nga batuma okutwalira omukyala alina omwana ebintu mwabitwalanga wa omukyala kiki mwayitamu okutuuka ku mukyalo oyo abo nabo bajja kukubuulira story yaabwe. So basically twalina Mutoni tuli ffenna mu ofiisi alina ekisumuzo kyange yafumbanga emmere n'andeetera mu ofiisi. Kati kino kireeta wali ku kyanga kyeyagamba nti wamuggaliranga mu nnyumba n'ogenda n'ekisumuluzo n'abeera mu nnyumba omwo n'asiibamu nga bw'ojja n'omukeberako nga bw'onooleka omusibe mu nnyumba n'omuterako channel emu eya TV gwegamba nti obwongo bwe wabutokyalinga nnyo n'okutuuka ekiseera nga okola ebintu nga tasobola kwogerako nga wamukyamya obwongo. Ekyokumusiibira mu nnyumba ekyo kijja kitya? Lwaki wasiibira Mutoni mu nnyumba? Kyenje sooka okugaa nti omuntu aseekinga public sympathy asooka n'ateekawo emboozi so that musobola okubayinga emboozi eyo okusobola okudrawing attention. Naye nkugambye nti Mutoni yalinga asomera ku Green Bridge. Omuntu asibirwa mu nnyumba agenda ate n'asoma n'akoma ojjukira ndi mirimu gyange egya buli lunaku. Buli omu yalina ekisumuluzo kye. Bw'ava okusoma n'akomawo n'afumba. Mutoni yandeeteranga lanchi mu ofiisi yange. Era n'ebifaananyi ng'ali mu ofiisi ngenda kubikuwa. Bitereka abantu babirabe. Bagenda bbira era nga babiraba ku screen yawo babirabe. Awo ng'akoleze ajja mu ofiisi. Ng'ajja mu ofiisi yange andeetera lanchi ajja olumu ne yeebakako ne mu couches eziri mu ofiisi mu ntebe eziri mu ofiisi ne yeebakawo kaawo ng'ayambala ne ku matayi gange makooti biki. She was a happy woman. Ng'abali mu love baba. Ebyo yabikolanga tajjuke tuli mu relationship for 2 years. It's a short time. Era ebifaananyi ojja birabanga birina span ya period. Wakyuka ne hairstyles bazikyuka over time. Talina any injury on her. Eno injury gye balaga awo wano taata we amala kukimanya ewandege ya poliisi nti omwana teyatuusa makula ge eke Masaka. Ag'okukyala? Ne bamukuba. Bamala omukuba. Yamukuba? Family yennyini yemwekubira. Awo wagambye kino ekifaananyi kye yatuwa n'atulaga nti wamukuba n'azimba face. Exactly. Teri record mu poliisi eraga nti namukuba.
record yali mu police ziliyo records bili emu yali ya sente yali na 2 million shillings za demandinga eyo record gyeri record endala statement yange bwogiraba eyo eyasooka record Mutoni yanthreateninga obutwa emirundi ebiri poisoning omukazi woyo Mutoni wande ya police ne esimu za police nja kuzikuwa abadde ba following up with us for the past 2 years oyogereko nabo ngena kuzikuwa oyogereko nabo bakubuulire story kubanga babadde bagimanyi babadde musango over time yeno omwana wange wa 13 year old tazeeyo mu S1 tanaku reportinga mu S1 ku somero omwana wa 13 year old 2 weeks ago bamu operatinze nga oyo Mutoni ebyagende wajjajja wange n'alaba omwana nawe yamuwa biki ebyokulya omwana afuna complications mu lubuto bulinga yamuwanga butwa sinza kuki confirming ekyo for now era tulina omusango tumugenda okumugulako omwana n'atandika complain mu lubuto about 2 weeks ago around 11th 12th of this month ewedde Feb omwana n'agenda ku Kisubi hospital gitwamu operatingira tanaba nakuddayo ku ssomero omwana yali afunye mu ssomero yali afunye twali tumufunidde mu masomero amalungi empapula nga bwenzi kulazaawo nga tusasudde ne fees Eseta High School naye kati abasawo ba recommend tayinza agenda kusomera yeeyo alina okubeera kumpi ne hospital for routine checkups as they monitor her healing nga bw'asoma kati kwegamba ani yamuwa ebyokulya Mutoni yagendayo era ne ku kamera yo ndamulaba nga agamba nti muwala waffe abadde amulaba ne mu kooti yayogera wo kooti gye tubaddemu ne Mutoni eya custody oyo omwana gwagamba yabirako naye wali okuba yagamba mbu wali okuba omwana nsooka okumukuba mu kamera n'akubuulira nekunja kulaga ebifaananyi by'omwana n'akubuulira oba nali mukuba ate omwana opening up later n'atubuulira anti Mutoni bye yamuwa ne bye yamugamba okukola omwana nja kumukuwa bw'oba n'obudde oyogereko naye muwala wange oyo mukulu kubanga akuze she's 13 years now akuze agenda mu S1 yafuna na division 1 yasoma bulungi nnyo so omwana opening up later nga daddy oli yali mukyalawo so I could not some things I could just keep quiet naye yangamba nti nze nja bakola kimuli ejjusa nsobola n'okubawa obutwansa omwana ajja bikugamba yennyini sijja kubimwogerera wano kati ajja bikugamba so omwana yafuna issue recently omwana oyo n'abeera operated n'empapula za ddwaliro nzo zikola zaawo ne bills ozirabe the authentic things nsibe ebintu byosobola okugamba ebya Kisubi hospital nti biri fabricated omwana n'aba operated yatandika kureportinga ku ssomero mbadde tutwala kufuna essomero eri ina accessibility to the hospital and then also n'awaka tubenga so kumucheckingako every weekend alime kuluzinga nga bwasoma mpola mpola nga wagenda mu recovery naye nze nkimanyi nti omwana oli omuto gwagamba nti gwe nabductinga omwana oyo muto under normal circumstances twandimulekedde maama n'abeera ne maama naye wandyebuuzizza lwaki nasalawo ogenda okusaba kooti okumpa omwana lwaki nasaba custody nga Mutoni yasazeewo okgenda kubanga twamuwa chance okusooka n'abeerako n'omwana eyo gye yagenda ekitintale naye n'alemererwa okutaking a good care of the child despite the fact that yalinga afuna obuyambi obwa buli lunaku because in November natwavolingako e Kenya for some work naye newe nali e Kenya yanga nsaba ssente buli lunaku era nga nyinawe coordinating ne muweeza ssente omwana nga amufudde nga cash cow to get money on a daily kwebire kubiri ku WhatsApp okujja biraba daily mobile money transactions because I had to extract to share with police to know the truth kakati twamuwa chance ekitintale kubeera n'omwana n'abeera naye omwana n'amulemerera era at some incident bankubira essimu on the 15th of December around 15th of December bankubira essimu ku ssaawa 7 omwana anfaako omwana afa sina transport antwala mu ddwaliro ne muweereza ssente za transport mugamba oli ludda awo yambuulira ekituufu nti ndi Luzira konzo oli Luzira ne figuring out what is the nearest hospital there ne manya nti waliwo Bugolobi Medical Center ne mugamba genda ku Bugolobi Medical Center nkusangewo ngenda kusanga waawo saa 7 gwa kiro
nenzuka mangu kipayo payo nentuukawo mu dakiika 15 ku Bugolobi Medical Center. Omusawo agenda report kweriawo. Omusawo bagenda okukebera omwana nga bacterial infection eri 58. Nga normal range erina kuba 20 to 40. This is the explanation from the doctor. Yakebera omwana. Omusawo n'abuuza omwana abeera mu environment ki, abeera mu kifo kifaanana kitya. Kifo ki kyemukuumiramu omwana kati awo natandikira okudimandinga nti njagala kumanya w'obeera oba omwana w'abeera kubanga nali naakamala okuwa mutoni mu November sente ez'okwepangisa yansaba sente. Nali naakamala okumuwa sente ez'ennyumba nga wangambye agenda kupangisa Lubaga oba Mutundwe nga muwadde n'ebintu byonna eby'omu nnyumba. Byonna ebintu byawaka eby'omu nnyumba ng'abitutte. So ne mugamba okay fine kati ono omwana wange. Omwana nze muzaala. Kati kandabe w'abeera. My relationship with you kale it's okay yaggwa naye kati kandabe environment mwana gy'abeera kubanga tubadde ffenna for some time omanya obuyonjo bw'omuntu obuba buli of course naye nga kandabe environment gy'abeeramu awo na becoming a hostile. Lwaki kumanya gy'embeera nze nayawukana naawe biti because it's okay but again the doctor bawaringa nti omwana ayinza okuba asula mu kifo ekikyamu kyatalina kusulamu bw'avaako ne mugamba nomanyi I think police ejja okutunomalizinga twatuula mu motoka ku saa 9 ogw'ekiro ne tutuuka ku police n'etukozesa endagaano yamugamba nti omwana bw'alwala mutwale ku St. Catherine Hospital kubanga St. Catherine Hospital Uganda Road we yakolera antenatal era n'abasawo b'oku St. Catherine bamumanyi we yanyweranga eddagala ng'ali lubuto era n'ebifaananyi ebirala biri okwo nga alina folic acid biki webekozesa ebyo ng'agenda ku St. Catherine so because wenjanjabira abaana nga walina okutwala omwana era omwana tiyamutwalayo kati awo 15th jukira nga 15th December omwana we yalwalira awo 24th December tuli mu kusika mugwa kutwala mwana mubuuza omwana wamututte mu ddwaliro for review omwana wamututte nangamba omukozi yamututte konze mukozi omwana omuto ow'emyezi 10 omukwasa otyo omukozi nti amutwale mu ddwaliro ekyo si kya buvunaanyizibwa ne mugamba mukozi kyoyo kubanga yansabye sente z'omukozi awaka nenzimuwa buli kyasabanga nga nze nkimuwa nga nkikipinga ku record yani mu WhatsApp ezo chats mu ebiri mu record ebimu mbikulazeeko kubirabye yawandiika ebitakwatagana ne mugamba omuwaati omukozi kati ku 24th December lwensembayo okukyatinga naye nga sinagenda ku police reporting a missing child 24th December in the night nangamba I'm even going to break this line you'll never hear from us again statement seko zikweziri kusima okwo ngenda kuzikuwa zirabe lwensembayo muwuliza jjukira agenze n'omwana ajjeko essimu omwana mulwadde nange nali mukweraliikirira Christmas nagiyitamu nga neraliikiridde through New Year's kati awo on the 4th nengamba no kangende reporting a missing child or rather a child abuse all I had was her telephone number eri enkadde gye yali mu simu naye nga ne bw'ogikuba teyitamu bone abasirikale bagamba bw'abanga akyakozesa essimu eno tujja kumanya simu kaadi empya etuddemu bone bakola ekyo era we bakwatira muganda we Mugisha Steven nga Mugisha ng'agamba poliisi mbu ye yali ali awo nga laba Mutoni ajja n'akalooleko ebintu nga mu ruumu ye nga bateekamu ebintu nga tebijjaamu ebisinga n'abitunda zino kuuka fridge ama-TV entebe everything in the house that she was supposed to use ye yaddukira wa brother we oyo Mugisha naye ate nga ekyewuunyisa yali yampa a bad record about Mugisha during their upbringing as an abuser era nga amutya kubanga jukira Mugisha yalinga ku LDC fe tuli wandege yawo kinya na mpindi yenga lumu mugamba nti bwova wali okusoma ku ham genda ubuze ku brother wo ngamba sasa genda yo kumulaba ayina geja abusing amunga ndi muto so I was shocked naye ate Mugisha right now akulaga nti ayina interest nnyo okulaba nga yalabirira omwana wange Mugisha Steven era bino byonna ebigenda mu maaso yabiri behind. I'm sure you must have met him. Mutu anataka kuba yajja ne Mugisha ne mukyala gwe bayita Gentry Asima ow'Ebuddo saamulabako bajja yali ayagala kuntwala eyo saagenda
abasinga bamulabye Mugisha oyo ng'atambula naye. So Mugisha bangamba alina a 2-year-old they were supposed to bring ewange okumulabirira. Walina omwana gwe yazaala naye tamulabirira. Mutoni ye yaŋŋamba. Nanga nti akaana akawala kajja kujja kakule n'ono waffe kali 2 years ka brother wange Mugisha yaŋŋamba naye kali eyo. Alo kino kintwala ku ebiseera mwabeera mwenna nga yakazaala ne yali olubuto. Agamba nti wali omukubanka ng'omukuba era lumu wamukuba olubuto ne luba n'omukosa mu lubuto. Mulundi omulala nga yakazaala baba bali mu nnyumba omwana nga akaaba. Omwana wa myezi gyali 3 oba 4 nga kakyali kawere. Nombuuza lwaki omwana abeera akaaba akuleekaanira n'okuba omwana wa myezi 3 4 n'omukuba. Ogwaddako obasanga ng'omuzadde maama aseka n'omwana banyumya biki nogaa lwaki bakuleekaanira. Wabakuba ne bagenda okudda engulu nga balaba abazungu basala makinde ku madirisa. So ekyo just kayisizawo ddala kituufu wakubanga omwana omuwere olw'okukaabira mu nnyumba ng'omukyala bw'agamba. Ekyo si kituufu. Ezo allegations kuseekinga public sympathy. Mutoni akimanyi nti njagala nnyo abaana bange nkubuulidde ku baana bano abakulu. In fact waliwo ono ali omukulu ddala gwenva okuweereza ssente. Birthday yabadde ya Joe. Ne ono owa 13-year-old gwe operating nze. Ensoma yaabwe n'amasomero ge balimu n'endabirira yanjawulo. Omwana teyandifunye first grade singa aba atulugunyizibwa. Tafuna mindset osobola okusoma. My P7 daughter, Estelle, yafunye first grade and a 1 in mathematics. Teyandibadde ng'afuna first grade n'okusobola okufuna mu high-end schools ng'ebyo byenkulaze batusasudde nga atulugunyizibwa mindset eba nnungi. Era omwana oyo njagala nnyo otuuleko oyogereko naye neweziba dakiika 5 tekirina buzibu akubuulire kiki kye yayitamu ng'alina n'omukyala oyo mu nnyumba. Kakati ekyokugamba nti natulugunyanga omwana n'okukuba baby, of course kya bulimba. Tosobola kukuba mwana muto wa weeks wa myezi newaba wa mwaka gumu. Tosobola kukuba mwana. Nina ebifaananyi awo bwe yakiŋŋamba nange ne ntyamu ne ŋŋamba apaana omwana eyo zonna okuteekawo embeera nti kanfune public sympathy mpenti ng'ekifaananyi nti omusajja ali bw'ati okusobola okufuna public sympathy. Omwana takubwangako era omwana musanyufu. Omwana bwe bamumuggyako poliisi ng'omwana ali malnourished eyali ayavula nga takyayavula, omwana takyasobola kutambula, naye ndaba ng'omwana wange ali mu mbeera mbi, n'ensaba kooti empe omwana. Era kooti bwe yampa omwana twali ku St. Catherine Hospital for 3 days nga bajjanjaba mwana oyo. Omwana n'atereera, nja kulaga ebifaananyi ebimu nga alina ku cannulars ali ku ki mu St. Catherine. Ojja kubiraga abantu. Omwana kati ya stabilize nga yatereera ali mu care yange. Era aliko n'abamulabirira, aliko a big support system abamulabirira awaka. Bw'onooba ofunye obudde oyo ojja kujja olabe oba nsobola okulaga ne environment y'awaka tekirina buzibu. Omwana kakati atandise awezezza omwaka ali kati mwaka gumu n'omwezi kubanga yafunye birthday ku 24th ali mu 13th month. 24th of last month we yafuna birthday. Era omwana kati yeetengerera atandika kutambula, musanyufu nnyo. Tewabakuba teyakubibwako. Kino ekyamutoni kyalaga ekifaananyi nti baamukuba, ekyo ekifaananyi liko teriyo ku poliisi teri rekodi yonna nti Mutoni yakubibwako. Ebyo yali abifabricatinga ne OC station Wandegeya ne OC station Kawempe be coordinatinga. Maybe yaŋŋamba nti oli wanga OC station yo namusisinkanako, siri tribalistic naye yateekawo tribal sentiments which I think is wrong, which is very very wrong. Era Mutoni ya coordinatinga ne OC station Wandegeya ne OC station Kawempe ne RPC Regional Police Commander emisango gyali Wandegeya ne bagiyita Kawempe under influence of Mutoni. Mutoni nandetaininga. I was detained without ne bansiba police bond yiyo gena giraba gitereka abantu bagirabe
ne bansiba nga bantaddeko ebisango nti bwe baali barestinga Mugisha okumuggyako Mutoni yali is a suspect cause yali ne Mutoni n'omwana mbunze najja ku Mugisha $5,000,000 era nenkuba ne Mugisha jukira poliisi yankubira ndi ku kisaawe Entebbe neŋŋamba nti suspect tumuyina ngenda okusanga Mugisha musanga mu mikono gya poliisi ewandegeya naye bwe bava ewandegeya statement ezo tezirimu mu wandegeya poliisi zebakola statement zebakolaawo naye ne bagenda ekawempe aye ne bakola after 2-3 days ne bakola statement nti during the arrest nti namuggyako $5,000,000 kati natuuka wali bankubira n'essimu nagenda ndi mu masuuti gange ntajjukola mu masuuti ndi masuuti gange mataayi ntambula nzize neereese kiki ekigenda mu maaso nga batuuka baŋŋamba nti watutte $5,000,000 ate wakubye n'omukazi bakuguddeko omusango wano jamu engatto jamu omusipi biki I was like really it was about towards 5 p.m. Oyo RPC ne OC station 1 Mugisha is a brother to Mutoni yaŋŋamba nti oyo brother we yamu abusing nga bato yo yabadde ku LDC nga tabakwatagana bulungi era nga time gye yali nali naye ng'ali lubuto teyagendako wa Mugisha ku LDC teyagendayo wadde newankubadde yalinga asomera awo next door ku Green Bridge teyalinnyako kigere wa Mugisha Mugisha amulaba batandika kukwatagana wano nga amaze nakuva waka wange nze Mugisha saamulabako naye simulabangako naye namulabako mu kifaananyi kimu awo ng'amaze okuva waka ewange nangamba nti nne Mugisha nandaga ekifaananyi era bampa ekifaananyi kikuwa kisapa screenshotinga baali mu Dream Restaurant ewandegeya so nziramu okulaba Mugisha ekifaananyi ekyo nali nkina mu ssimu namutunuulira bwe nemanya nti ye same person ng'ali mu mikono gya poliisi ewandegeya naye oyo Mugisha agamba nti namuggyako $5,000,000 ne mukuba okuba otya omuntu ng'ali mu mikono gya poliisi era omuntu tandika otya omusaakinga nga ali mu mikono gya poliisi n'omuggyako $5,000,000 ate ekirungi abapoliisi abakola arrest eyo baku headquarters enaggulu bano abeewandegeya si be baenforcinga arrest eyo I think there was a bo within police balina be bacontactinga abaenforcing ekyo from the CID maybe group nali sibamanyi nakubamanya nabalabira naawo for the first time nga baŋŋamba nti ono omumanyi konze nti oyo afaanana gwe nalaba mu kifaananyi kan verifying konze nti ono mu kifaananyi I think is a brother nti kati ono is a suspect atugambye nti amanyi Mutoni waali yamulina yabadde amusuza ekyakwasa oli kunoonya Mutoni waali kunoonya Mutoni waali jjukira nti essimu eyi yagijjako essimu kati bamu tracking I think in the phone eyo gye yalina yateekamu sim card ne basobola okumanya sim card ani gwayogera naye mostly ne balaba oyo kati tugenda okulaba omwana following day ng'omwana ali malnourished ng'omwana ali mu mbeera mbi nnyo akaana kaali kalabika obulungi ng'akaana eno ng'ali ewange ng'akaana kaddugadde akaana konna okulaba kali tikafeedinga I got worried naye okusinziira ku byali ku record mu WhatsApp chats ezo n'okusinziira ku anti wa Mutoni kyeyayogera ku poliisi bayita Jane Tulyasiima anti wa Mutoni oyo bamubuuza nti kiki ky'omanyi Mutoni wali omuhauzinzeeko awaka tubasaba omwana ye kyeyaddamu poliisi yagamba nti mutugambye omwana yafa akaana bwe kafa tusobola n'omuleetera akalambo ffe tetulina buzibu bwe yaddamu poliisi poliisi negamba what how insensitive can you say this nti atuwa omwana bwafa tujja muleetera omulambo how insensitive is this can you just say that you know bagamba Mutoni eno WhatsApp trade eno yiyo eno enamba yali yiyo Mutoni n'agamba nti si yange bagenda ogikeberako ng'ekyaliko ng'eraga n'amannya ga Mutoni Harriet era ng'eraga emabega for a period of 1 year twali tuchatinga eraga nze ne Mutoni yabadde agikozesa era ng'eraga bye mbadde muweereza ebikwa ku by'omwana ki nga mwawandiise I used to be in your house cheating on you mwebiryomu nga we yawandiika ng'awandiise nti omusaayi gw'omwana ono guli kubeera ku mutwe gwo the rest of your life toliddamu kumulabako ngenda mutwala Rwanda mutunde mwebiryomu mu WhatsApp ng'awandiise nti ngendaako mpola nze I joined Illuminati I can do anything mwebiryomu mu WhatsApp biri ku record so police bwe tunuulira the kind of messages zaali ziva mu mukazi ono so ndowooza neesalawo okukola ki
okutujjako fembi omwana omwana ne bamutwala in a home ku Sanyu Babies home omwana bamutwala mu home nentandika okukola follow up with this child omwana jukira bamulese mu mbeera mbi ate bamutwadde mu home kitegeeza embeera eyongera okudegradinga bwe nagenda mu home nembasaba okulaba omwana ngenzeeyo okukola donation nembasaba ndabe ku mwana ngenda okulaba ku mwana nga ndaba omwana ali bubi omwana sayini gye yampa nga yeetaaga buyambi nenvaawo kipayopayo nengenda ku kooti nenfayiringa nensaba custody kooti nempa custody letters custody eyo bwe njitwala ne baŋŋamba genda enaggulu ewa IGP office of the IGP ofune IGP ajja kuvetinga issue yo alabe oba really balina okwenforcinga court order eno oba nedda nengende naggulu nenkola application yalina handwritten kubanga nali sina time ng'omwana embeera gye mulabyemu eno si nnungi nakola na handwritten application nempitamu nengenda nga ndi frustrated nengenda mu office ya IGP ne munnyonnyola ensonga zange mugamba nti IGP nyina a sick child ate ali mu home omwana yeetaaga medical attention immediate medical attention nsaba onnyamba omwana wange afuna obuyambi agenda afune okujjanjabwa era ebbaluwa ya IGP kweri nayo eri attached njagala ogitereka abantu bagirabe agamba nti I kidnapped oba I sacrificed kwa yateekako ekintu nasaddaaka ekigambo yagamba omwana we tamulabako oyinza oba wamusaddaaka kale ezo allegation ezo bwe zityo mbi nnyo zidifeemi ziragira nti omuntu aseekinga public sympathy poliisi ekolagana etya nange okusaddaaka omwana kitegeeza nti poliisi ekola obumenyi bw'amateeka bw'ogamba nti poliisi ekolagane nange ate okusaddaaka omuntu mu bufunze ensonga ki yamukugisaako omwana mu bufunze nze ensonga eyanzigisaako omutoni omwana zezino spiritual attacks zaafuna namanya nti bw'abeera n'omwana ono n'afuna attacks ezo omwana ali endangered ekyokubiri ne chance gye twamuwa okubaako n'omwana ng'ate afuna support yalaga nti omwana yamuneglectinga omwana yajja ali malnourished omwana tugenda omutwala ku St Catherine Hospital okumukebera ng'omwana balaga nti iron talina mu mubiri omwana nga all the essential nutrients vital nutrients nga tazirina omwana balina kumussa ku kitanda awo balina kumuadmittinga for some days ne bamuadmittinga ne tubeerayo ennaku 3 ne tuvaayo ng'omwana atereddemukko tumumonitoring era abadde under monitoring since then omwana kati akakinze up bulungi ayimirira yekka omwana waaliwa omwana ali waka ewange mulina tewamusaddaaka mulina omwana mulamu era ne videos nja kuzikulaga omwana mulamu tusobola okukuba essimu wano nikubira abakozi ekibuuzo kiri kimu Aaron omwana tewamusaddaaka omwana mulina mulamu omwana wange mulamu mulina era omwana wange bamuyita Masembe Itania Masembe linnya lyange yennyini omwana mulamu omwana mulina waliwo ekirala yagamba awo ku nyumba gye mwali musulamu waleetangawo abakazi nga mwali n'omugoba ku buliri gwe newebakawo n'abakazi naye nga tomukkiriza kufuluma ng'alina obbeera wali ebbali gwe emikolo n'ogikola n'abakazi abalala n'osula nabo ku buliri ye n'asula wansi. How true is that? That is not true. Ekyo kinakugambye okuseekinga public sympathy and smear somebody n'omusiiga akasabu binnyo. Muntu ki in your right mindset ng'olina omukyala n'omwana mu nnyumba ate n'oyingizaamu omukyala omulala tekisoboka. Nze every evening era njagala ojje ku apartment eyo oyogereko n'aba security abandabanga ne mutoni buli lunaku akawungeezi nga tutambula tuvaawo ne tukomawo. Every evening twagendanga mu church wa Pastor Robert Kayanja n'aba church bajulira mu kusaba ne tukomawo after the service zitya kugwa saa 6 gwa kiro 7 6 bwezi tyo ne tukomawo fembi ne tuyingira wa security n'atugulira ne tuyingira ne tugenda ku apartment yaffe mu weekdays nga we malo kola emirimu gyange malo okusomesa
wawo days ezagamba nga days zonga sizisomesa nga tulina genda ku church nga in the way to protect mukyala wange mukyala wange nga manyi nti bwe tudirenga muko kugenda access nga church bino ebimu attacking nga bijja nnyo kubanga kino ekira kyoyogeddeko ekyokuvaamu olubuto kankikubuulire ekyali kituufu yavaamu olubuto olwasooka naye olubuto olwo tukirealizinga nti waliwo spiritual attacks yaŋŋamba nti nkuŋŋamba mu bigambo bye nti ebinyonyi bibiri ebisinga conversation nazirecording nga era nzirina okwo ebinyonyi bibiri byajja ne bibojja ku lubuto lwe oba mu kirooto birds ne bimubojja ku lubuto yes nali ndi mu office ngenda okukomawo bwenda nga nti ebinyonyi bibiri byazze ne bimbojja ku lubuto ngenda okusituka ku kitanda nga ndaba blood is flowing nemanya nti there's a problem kubanga amabega kawo nga ngambye nti alaba kapa alaba ebisiikirize ng'agamba nti aloota omulalu ng'amugamba agende yeesuule mu nnyanja ebintu ebitakwatagana that is why I emphasized keeping her in church era bw'onojja ku kizimbe ekyo bajja kukubuulira nti every evening twatambulanga woyinza okubuuza wa security nti batambulanga omanyi we baalaganga kubanga ebiseera bisinga yamanya nti tugenda ku church security ne babuulira nti we've gone to church kyamugjamu olubuto wamusabula apaana wamukuba ayina ebizibu bye era bambi yeetaaga obuyambi that's the first thing okusooka yaŋŋamba yali amanyi nti tasobola kuzaala kubanga mu bufumbo bwa Sserunjogi Mubarak bagezaako for 2 years okunoonya omwana n'ababula kyovola kati afightinga tooth and nail okulaba nti afuna omwana ono naye ate talina capacity erabirira mwana talina capacity esobola kubeera na mwana oba tali mu condition nungi esobola kubeera na mwana nze ekyomukisa omulungi mu interview gye namukolako gye twali tunyumya ffenna nga bw'onoobuuza omuntu ne mubuuza nti before ogenda ewa Aaron Masembe wali obaddeko mu bufumbo bwonna nga bakuwasizza nti no mukyala wa gundi n'aŋŋamba nedda jasi yalina boyfriend yali tafumbirwanga kukati ate gwaŋŋamba nti baayanjula nga bwe tugaye nti omanyi innocent owa high people yes njagala nnyo omunoonyeeko akutwale akutuuse ku mwami Sserunjogi Mubarak oyite makuba ago genkuwadde abantu bwe baddayo mu interview gye nakola namubuuza wali ofumbiddwako ndowooza wali sigu wali obikwata ne mubuuza wali ofumbiddwako n'aŋŋamba yali tafumbirwangako just yalina boyfriend yali yafumbirwako ewa Sserunjogi Mubarak era Sserunjogi Mubarak oyo ndowooza mukulaba nga tebafuna mwana for 2 years oba y'ensonga eyamuleetera okuvaayo siyinza kumanya naye nga nze yaŋŋamba nti yali amanyi tasobola kufuna mwana naye yali shocked okulaba nti afuna omwana naye omwana otula olwasooka okuvaamu nze bwaŋŋamba nti ebinyonyi bibiri byamubojjeza ku lubuto n'aŋŋamba ate kitaawe yali yaloota ng'ali ebintu bye yaŋŋamba bitakwatagana ne mmanya nti solution ejja kuba ku kkanisa kyova olaba every evening I made it a point that yalinga mu church osobola n'okubuuzaako ku b'okukkanisa kubanga bammanyi ab'okukkanisa eyo gye nkugambye bammanyi naye bamumanyi mubeeremu ba ushers nga bamanyi face zino nga ojja kugenda independently olabe usher omulage ekifaananyi omugambe nti ono omumanyi noono omumanyi bakubuulya story oba ogende ku reception ya church eyo genda ku reception ya Miracle Center olage ekifaananyi kyange n'ekyamutoni bakubuulire how many times gye nagendayo naye kumusabira bajja kukubuulira ne vidiyo ezo eza church nsaba oziraga abantu ngenda kuzikuwa vidiyo ezo zirabe ziraga abantu emabega ye mutoni ye byonna bye twayogera byali byekuusa mu kukuba na kutulugunya na kuleeta bakyala mu nnyumba n'obekako nga mwali wamusanga ayina waakola n'omugjayo nga iri ku mulimu gwe
n'omugamba abeere omukozi wo awo mwekwanira ndowooza ja ekyo simanyi oba nakyo kituufu mu ngeri yakyo so byonna gye byetooloolera Aaron musajja mubi musajja mutemu musajja mutulugunyu kakati kyolina okumanya ng'owulira emboozi bwe zityo the gift of public sympathy seeking public sympathy kwe kupainting ekifaananyi omuntu gwe weeteke mu vulnerable position or situation okusobola okuseeking public sympathy ajja kugamba bantulugunya bakuba omwana bakola biki okupainting a picture yasobola okufuna sympathy eyo naye nga bwe nkunnyonnyodde ne nkugamba nti Mutoni namusisinkana bonnamwaya kyagamba nti yalina bizinensi gye namugjamu ekyo sikimanyi naye nze kyemmanyi kyeyaŋŋamba nti waliwo omwami Sserunjojo Mubaraka amunoonya yensonga lwaki yajjako essimu nga azze awaka n'ajjako essimu eyo nga atandise okubeera nange anti yagamba nti gwe wamugamba eno line agijjeko apaana ate kati era yasigala alina essimu endala nga toyagala abewa famire ye okumanya waali ate wano obadde oyogero gane nti wali oyagala na kukyala naye mu kwogera kwe yagamba nti gwe wagaana okulaba famire ye okujjako sisita we yali akumanyi era n'atuuka n'okubuuza omusisita waffe wamutwalawa nga tebakyamulaba kati ate gwe wano olaga nti wali oyagala na kukyala ngenteekatekazi maaso naye nga gwe ye agamba nti wali twagerako ddala kulaba ku famire ye ne mu statement ya taata kubanga at the end of the day later on nga baleese omwana ku poliisi nsangawo famire yonna ngezze baganda be ne taata ne mulabako yajja taata yakola statement twanyumyamuko for the first time ne exchanging n'ennamba taata we mulabako n'angamba nti amazima gali nti balina bye bandeetera eka ne baŋŋamba nti oyagala okujja okukyala naye ebimu ku byoyogerako tebaabimpa kati ng'ebbaasa gy'ogamba tebagimpa n'ebirala ebitonotono naye ng'okukyala okwo kikulaga nti nakola effort okulaba nti omukyala ono mmanya gy'ava kubanga kino bwe twali tuli mu ddwaliro nalabira ddala nga it is not right at all to continue era namugamba nti Mutoni you know what if I don't see bwe siraba bazadde bo mu mwezi gumu bwe mba sirabye famire yo mu mwezi gumu ate ye waffe yajja eruweero namutwalayo ke waffe yajja n'alaba ne mukulu wange n'alaba burial ground naye wajjajja omulala gye yagenda ekawuku gaba akawuku eyo yo saamutwalayo nali sinamutwalayo nali njagala tumale okukola ki okutereeza ebimu naye namutwalayo ne waffe mu kyalo mukulu wange eyo yo n'alabayo ne mukulu wange n'amulaba naye kati okutuuka ewaabwe Raka eyo saatuuka nakoma mu kkubo ebuddo nakoma buddo awo ku stage y'ebuddo ne bawufuloadinga ebintu ne babone beeyongerayo nze nenkomawo naddayo kawungeezi ssaawa 3:30 ez'ekiro kumupiikinga kubanga buddo naddayo kwolwo naddayo later on bankubira essimu nti jangu omupiikinge maama oyo kyova olaba wano mu October last year bw'ava awaka ennaku 5 simanyi waalaze ate agenze n'omwana bwankubira essimu nti ndi wa maama buddo jangu ompiikinge ne mugamba nti eno habit ey'okubulanga waawaka eyo habit sikkiriziganya ejja kundeetera obulwadde gyogenda simanyiiyo bw'oŋŋamba nti ndi wa maama buddo how can I prove that nti gy'obadde kubanga ne watuukayo tewankubira essimu nti gy'oli ne ŋŋamba nzije nkulabe onkubira kati ng'oŋŋamba kukima ne mugamba tekikkirizibwa awo yaŋŋambira nti kale nze mpa ssente neepangisize ne mugamba nsobola okukuwa ssente okwepangisiza naye awo nga ebizibu byali bimukutte mu October ng'awo nakintroducinze ku maama w'e Buddo ne mugamba nti nsobola okukuwa ssente naye nja zikuwa only if ng'oli kumpi n'ekkanisa w'ofunira obuyambi okusobola okukusabira awo yaŋŋambira nti sokka ngenda kufuna erubaga oba emutundwe naye awo maama n'aŋŋamba naye nga tunafuna nnyumba sooka ojje twogere maama nga yampita oyo anti maama omuto nga yampita neŋŋamba nti nedda bw'oba wankomya mu kkubo nonnemesa okutuuka eka mu bazadde
kati nkwesiga nti ate okwogera naawe ono buli wava waka n'abulawo ajja wuwo tonkubira simu kumbuulira nti azze wuwo kati ate ompita kubanga ng'anya okujja omupiikinga kubanga honestly nagaana ne mugamba nti funa ennyumba nga meeting eyo sigenda kugijjamu n'apushinga nnyo for the meeting era n'aŋŋamba n'okungamba nti famire yonna ezze kati batudde buddo twagala ojje kubanga okumpa sente okugenda okwepangisiza nze sikyagala ko nze wakisabye ngaawo sente mazo zimuweeza ku mobile money era sente naziweereza ku ssimu y'oyo maama w'ebuddo maama oyo ow'ebuddo tumusisinkanako lumu nga mutoni wa lubuto myezi 2-3 ku church wa Pastor Kayanja aba afuluma nga ffe tuyingira we bumped into each other mutoni yennyini n'amwegambira bunkolera jjinja naggalawo ofiisi nkolera jjinja gawe edduuka ali akolera jjinja neŋŋamba why at the forefront of ekanisa ate woolimbira so ebintu bya mutoni tebikwatagana naye nze kyemmanyi mutoni yeetaaga kuyambibwa mutoni yeetaaga obuyambi obuli mental psychological era naye agamba mbu wamugambanga nti mulalu saakiteekawo nti mulalu nze nasinziira ku bino bye nalabanga byamwataakinganga n'embeera ze n'ebyayogera first of all mutoni yagaana okuva ku sigala mutoni yagaana okuva ku mwenge ne audio zizaawo ngenda kuzikuwa anywa omwenge anywa omwenge n'essigala anywa omwenge n'essigala shisha anywa omwenge n'essigala naye kati olaba ebintu bino waliwo abantu abadde mu comment section yawo nga mbalaba abamu ng'ensonga balinga abaagitegeera abamu omusango nga bakola batya nga bagusalira ggwe okitegeera naye ng'osangamu abatono ne bagamba emboozi nga tegasse nga bwe tukola tutya kuba kati nze ekisookera ddala bantu mu mboozi etwayogera agamba nti wabula esimu yakuwankyamu ate ng'essimu yange agina tekyukangako mbu wabula nabula era oli on the run ndi on the run bakunoonya ne wali okolera tokola ki wavaawo office wazikyusa yabyogera kuba yabiwulira twali tukola naye ng'abyogera so kati nti wabula bubuzi tugende fembi ku kizimbe ewandege wali ofisi zange n'ebipande weebiri n'ebisumuzo nja kweggulirawo olabe n'apartment gye yajjamu buli kintu naye njigule nze kennyini tusobola okuva wano amafuta gange nja gasasula ne tugendawo ewandegeya bwe mba nabulawo ku kizimbe okakase ebigambo bya mutoni ebyo bigambo ebyali ayogera nti Aaron yabula n'essimu yange okyegera agirina weziri azirina era essimu gye bankubiddeko yeeyo essimu tevangako tekyukangako essimu yeeyo tekyukangako ebintu byamukyalo ndowooza anoonya omanyi bw'obanga onooyagala okuyambibwa omukkiriza okulaba ku mwana we sirina buzibu asobola okulaba ku mwana ye maama w'omwana kuba kati yagamba nti omwana wamutwala omwana omugamba toliddamu mmulaba tansabangako n'olunaku n'olumu kulaba ku mwana essimu kati wajjira wano osobola omutwala n'alaba ku mwana we nsobola omukkiriza n'alaba omwana ye maama w'omwana sisobola kumugaana kulaba mwana ate okumumuwa talina capacity esobola kubeera na mwana it's one thing okuwa omwana chat zizo yaŋŋamba omwana wange nja kumutwala ewa jjajja wange erwakaayi abeere ne jjajja ate omwana abeera tane jjajja erwakaayi nga kitaawe alina ennyumba mu kibuga ate nga kitaawe alina n'abaana abalala balabirira abali awaka ewange waliwo abantu abasukka mu 5 bendabirira kati gwe ŋŋamba otya nti ate otwala omwana wange nga nyina abantu abasukka mu 5 bendabirira awaka ate ono omwana aliko abakozi 2 n'abalala baliwo awaka omwana aliko abakozi 2 era tukuba essimu wano kati n'oyogera n'abakozi bombi Aaron nze kyembadde nkwetaaza akukiryalinga eya abayo baleme kulowooza nti nze omanyi abamu banvumye ze banvuma nibogenda mu comment section banvuma bugwe oleese omuwala toyogera wekka nti toleese musajja wogera
okitegeera ne baŋŋamba nalya ssente okitegedde mbunze nalya ssente ndi ku saidi ya muwala yekka bingi nnyo bye banvumye kati ate nze ne bye banaabinvuma n'ensirika naye nti mukama waabanga waali n'omusajja tujja mmufuna naye gwe mugamba nti nze nalya ssente z'oli kati n'ez'omusajja nazo ndowooza nziridde kati ensonga zino ziri mu kkooti era sandivuddeyo kuzoogerako naye lwakuba nti ekifaananyi kyasiize in the public nti nawamba n'ensaddaaka omwana ensonga ezo ku bantu abamanyi ne benkolagana nabo kiraga ekifaananyi ekitakwatagana kyova olaba navuddeyo ngambe nti kituufu omukazi mumanyi tulina omwana naye byayogerako tebikwatagana omwana mulamu omwana gyali era omwana namufuna mu mikono gya poliisi ne kooti mu mateeka omwana mulina mu mateeka era kooti bw'eneeba eneekuwa obuvunaanyizibwa bw'omwana eyaseesinga ebintu bingi wano twali tuseevinga bulamu bwa mwana okumumpa era bampa interim custody tukyali mu kooti bampa interim custody so kitegeeza nti nali nyina okutaasa obulamu bw'omwana wange kyovula nkugaye nti twali nnaku 3 ku ddwaliro nga bamwadimitinze era omwana wange kati ali healthy mulamu kaleka bulungi tujja kateekako wali ku kafaananyi abantu bakalabeko ekifaananyi ekimu kyenakubye a couple of days ago nademba ku office awulira kasita awulira ku gate nga baggulawo gate nga tandika okuwogana nga daddi akomyeyo abasinga ndowooza tufunye okulungamizibwa mu ngeri eno era bwe tunaba tufunye nga twetaagayo okubaako nga twongerayo emboozi eno tujja kuba tukomawo ate tubalage ebimu highlighting okuva mu mboozi ya Mutoni katalekeka koyinayo koyinza olekera abatulaba katalekeka kenyinza okulekera abatulaba baleme kukola nsobi ze nakola era nze ensobi gye nakola ngiregretinga nnyo okutuuza omukyala mu maka nga simaze kumanya gy'ava n'afuna olubuto nga tumaze kumanya gy'ava newankubadde nze nakola effort kale nga maze okufuna olubuto n'atampa chance eyo neyeetoolatooloola naye kiba kikulu nnyo ndowooza nti tusooke tumanye omuntu ebimukwatako gy'ava nga tetunaba kusiga nsigo ya mwana kati tunuulira embeera omukyala gy'ataddewo wakati wa famire ye ne famire yange embeera eyo gy'ataddewo ne allegations zino zonna ezitambudde ku social media environment si nnungi nnyo yakulizaamu mwana omwana abeera aterebwa ku risk waliwo abali angered side eri n'abayinza okuba angered side eno so kati nze ndowooza nti twandibadde nga tusooka kukola kunoonyereza ku muntu oyo gy'ava naye ffe byaffe byali byatambula mangu yensobi gye twakola okay ensonga muziwulidde bulungi nnyo tukyagezako kudiginga deep okulaba embeera gye biggwera naye nkimanyi nti ng'ogyeko Aaron ne Mutoni bye bayitamu nga bba ababiri waliwo n'omuntu omulala essaawa zino atulaba ng'ate naye bali mu mbeera kumpi y'emu naye ow'okwogerera okutuusa eddoboozi lyo ku bantu bekikwatako we wakyali awazibu so kiyambako nti bwe mulaba emboozi nga zino omanya w'otandikira nga Aaron bw'agambye nti si kirungi okugenda mu maaso n'omuntu nga tomanyi gy'ava tomanyi ensibuko ye tomanyi gye bamuzaala ekyo nakyo kizibu so kati mu mbeera eyo efaananidde awo nti ebyokuyiga bingi bye tulina mu mboozi eno okuva ye twatandika ne Mutoni ne tufuna ate n'omukulu Masembe Aaron naye natutangazaamu mu mbeera eyo so mbasaba kuba nga mutwekuumirako kutuusa mu kitundu ekinaddala kizzeeko kumanya gye binaggweera nze Devotion Matovu mbaagaliza ebirungi olwa Katonda n'ensi yange wangaala ayi maaso moogi bakasoma ffe abalungi tuwaniriza ku KB Logistics Time Logistics tutambuza emmali y'abantu emmali y'abakasitoma baffe abalungi
tugitambuza okuva e China, kuva Guangzhou, Yiwu, Beijing. Tukola connection kasoma aba yagala kujja China so mutambuza ne tumutwala ku hotel, omutwala mu butale, kasito twesiga tusindika ne sente kasoma affe sente zinzo mugwako nga ali China. Tusobola okumuyambako mufunira sente naziteeka ku office yaffe wano e Kampala. Tusangibwa ku French Plaza, room FPS 251 Kampala. The office zaffe weziri. Room number eri 51 level ya kubiri oba second floor. The numbers are 0772 44 72 19. Ezo numbers ze Kampala ku office yaffe solo contactinga. The numbers are China ngotuse China nga wetaaga obuyambi oluusi wetaaga services ez'okukima ku kisaawe okutwala mu katale n'okuyambako okuguliza ebintu osobola tufuna ku namba ye China +861 6624 766 744. Ezi namba zaffe eze China tusangibwa ku Tanchi 1F283 ekyo ekizimbe ekiri opposite Tongtong. Tweyanza nnyo bakasoma baffe tweyanze.